Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Bana baraka lao fikum. Fikum barak. Lero tubadde ku kiwano. Lero mbadde mpiseko bakyali bange tusibuluke. Okay. Kati nnyo Mu Uganda kukuba kumanyi ng'omuntu w'abantu. Naye abantu betulabye ate tulina tubadde tusuubira naye tetubalabye ne. Mbeera sisobola kuyita buli omu. Okay. Nina abantu abamu bempise abamu nabo balina gye bali basiibulula abalala. Okay. Abalala tebaliiwo. Then abalala tetulinga bw'otulaba. Okay. So bensobodde okuyitako bensobodde okubeera nabo olunaku olwaleero. Okay. Oyagadde okunogola ku mpeera z'Obuyisiraamu. Ze byempeera sibimanyi naye nze mbeera ndowooza nti abakyali bange ntuulamu nabo kati bwolaba abantu be mbadde nabo era be bantu betubeera nabo eno mu business mu entertainment. Bwe tunyumya bwe tulino so we just thought maybe we can catch up ngera bwolaba tubadde tukaayana bukaayanya. Uganda eyitamu teyitamu. So that was the whole essence. King Saha nze musabira birungi byereere. Lwakati challenge eriwo saawa eno is getting a test of his own medicine. Byonna bye yakuba bebe kati bano bali mu kubimuddiza. Naye nga tewaliwo nnyo kiri awo okuggyako propaganda politics wa business. In terms of music, I don't see where Shiba, Nina Rose and the Spice Diana we batokera okuba nti balina kye beegoberako. Ani akira kwani? Bonna Shiba yabakutte. Nekuddako Spice. Okay. Musically, these are facts. Kuba otunuulira katalogu ya Shiba, hiti z'ayina n'ennyimba zokka z'ayina, n'ojja katalogu ya Spice, n'ojjako ne ku ya Nina Rose, byawukana. Okay. Okitegeera. Kati ego yeebasumbuwa, eyo female ego. Nti bayinza okuba balina we baali beemanyiddeko ndowooza oba ono n'agaana okubaako kyakolera oli oba ono n'alowooza nze nsinga oli ne batandikiraawo. Ebyabakazi awo we bitera obbeera. Oli omubuuza ki ekyabatabudde takyogera ogenda okizuula ng'ali omusajja yali akwana ono ate n'akwana n'oli ne beenyiigira tewali kirala. Kati abo abaana just lwakuba nti ffe tulina fitina yaffe tewali nnyo kiri awo. Abannayuganda ffe tutambulira mu fitina. Tetuyina Omunnayuganda tayina kyayagalira ddala. Kati gwe weewuunye mukyala wange nagenda n'enkyala bulijjo baŋŋamba okyala ddi nengenda n'enkyala mu byonna bye baalaba baagenda laba mbu talina kabina n'omubuuza nti kikulumira wa. Akako kaatuuza nti bannange akamazeeko kwegamba n'omubuuza the problem is what. So Abannayuganda tebaagala kulaba bantu bali happy. Bwe bayina era baali batandise otteeka amaanyi ku Jonas Nani ne Baby Gloria baana bato beeyagaddemu. Oli omusanga ali eyo single mother w'abaana bana ne bataata aba bonna tekuli n'amuwa buyambi. Ayogerera omwana ow'emyaka 20 n'omulenzi wa 20 abasazeewo okweyagala. Balina okukomya akajanja ne fitina Abannayuganda. Era Baby Gloria lwakuba nti nze kati emikolo gyabwe egyo sigigendako bagenda tunywesa soda na juice. Naye bateekawo provision nti mwami Kasuku anaatuula emabega ne tumuggulirayo bere yanga 2-3. I can come and attend. Yes, naye kati problem era bagenda kumpita. Ate banywese soda. I don't take soda anymore. Yes. So emikolo gy'abalokole bwe buzibu bwokka bwenjiinako. Otherwise nandigenze nembeerawo nembawa footage live ne kibaluma.